po jako akawuwo. Omusango guno gwongezeddwayo guvunaanibwa Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine ne banne okuli Eddie Ssebuufa amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Fred Nyanzi amanyiddwa nga Chairman Nyanzi n'abalala babiri. Bano omusango guno baguzza mu mwaka gwa 2018 bwe bakuba olukungaana olutali mu mateeka mu kibuga wakati nga bawakanya ekyomusolo ogwaleetebwa ku masimu ogumanyiddwa nga OTT. Ensonga enkulu gyemumanyi nti olunaku lwaleero tulina kuba tuvaano batugenda ku Koko Memorial Center konsala okwebuuza ku bantu lwakola buli kye tulina okukola mu mateeka nga bwe balemesanga konsati zaffe eno consultation arrangement ya mulundi gwa 8 nga bagiremesa. Bannamateeka b'abanno basabye omulamuzi ali mu musango guno Doreen Kalungi agusindike mu kkooti ya Ssemateeka, wabula wano omulamuzi agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka guno. 2020 at 10 a.m. for ruling. The bail is extended the 24th of March. Mu kwogerako ne Robert Kyagulanyi oluvannyuma lwa kkooti ategeeza nga bo bagezezzaako okugoberera amateeka wabula ng'ate poliisi singa egaana okubawuliriza bakukyusa mu nkola yaabwe. Tuli bantu abagoberera amateeka, tuli bantu abaagala okukozesa amateeka paka gye gakoma. Poliisi bw'eneegenda maaso ng'eremesa enkuŋŋaana zaffe zino tugenda kukozesa siteepu ey'okubiri, tugenda kuyita mu magezi amalala bwe tujja okubategeeza ssebo ne bajja. Abawagizi ba People Power bangi bagaaniddwa okuyingira kkooti era olulabye omubaka Kyagulanyi ng'afulumye batandikiddewo okumugoberera ekiwaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala n'amasasi mu bbanga okusobola okubagumbulula. Abantu abakolera okumpi ne kkooti ya Buganda Road bavumiridde ekya poliisi okubakubanga mu ttiya gaasi nga bali ku mirimu gyabwe. Bakusizza olw'ensonga mbadde ndika bizinensi kange bo batuuse bakuba mu ttiya gaasi ne mwana bubalagala. Ffe twewuunya embeera eriwo poliisi okuba ng'egenda ekubakuba ttiya gaasi buli wamu wonna ng'ate abantu tuli ku mirimu gyaffe tuli mu kibuga tukola bali be baagala baba babalaba ng'emmotoka ze balimu baziraba basobola bakwata oba ne bakola kye babakoze kyonna naye okugenda ng'omansamansa ttiya gaasi ekibuga kirimu abaana b'essomero abali mu masomero agali mu kibuga abaana bantabaze n'abaana baabwe tuli ku mirimu gyaffe kigwa ekigenda kikumansamansisa ttiya gaasi kyeki temulina busobozi obulaba busobola okwandolinga abantu abo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ye mubaagazaaki abantu abayise ebivulu by'okugenda mu nkundi zaabwe mwe nga buli kimu kyonna bakikola nga ba NRM nga tetulabangako nga bakubayo ttiya gaasi NRM gy'ebeeri. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga mwagala tukole